bannamakolero. Omulundi ogumu twali twogera naye nga twogera ku kigambo kya Zoliga. Sebo mukulu wange Kasoosi Bambi, Honorable Ted Namboze, abakiikirira abantu baffe eno, tubasabe bongere amaanyi mu mulimu gw'okulima. Omwana w'ekitundu yabulwa embidde ezisobola okukola Zoliga amala, n'asalawo ye yennyini y'abaafuuka omulimi ate y'abaafuuka munnakolero. Naye njagala okuwa obujulizi nga nze abadde amanyi Kato n'abadde bamukubira essimu nga mpulira nga tuli naye, dimandi ya Zoliga yo tefudde esigaddewo. N'olwekyo abali wano bo basigadde bangi. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa, mwebale nnyo mwebalire ddala. Basuule bannyabo, erinnya Sempala Kigoze Manuel Ssenyabene kata abaddeuganda ery'amagunda erwanga, naye Kato tumufiiriddwa nnyo. Ekikulu kiri kimu nze temumanyiiko nti Kato abadde asaaga nnyo, tinolwe lwala omutima abantu balowooza nti yali atasaaga busaazi. Bannange tukume ddala naye twongere mu maaso omulimu omukulu gwakomyeko. Ayi Ssaabasajja gutusingidde ddala. Katulindeko katono tumale okukakkanya embeera. Yino ntindewo nakyogera Lubwama kyabadde naye abasinga bayinza okuba tebafuna mukisa kwogera naye omukuomu kagera kikyabadde ategeeza. Wano olwaleero wabaddewo endowooza enjawukana mu ndowooza. Kato Lubwama nga bagamba nti teyasabiddwa, Kato Lubwama teyakoze atya, Kato Lubwama abadde n'enzikiriza ye ng'eyo gy'abadde alina, era nze siraba bukuubagano buliwo olw'abannaffe bali abatambula bwe buti. Ekikangabwa eky'okubuuka kw'Omulongo Kato Lubwaama kyatukubye wala kubanga kyazze mu ngeri ya kibwatukira. Omulongo Kato Lubwaama yatandika okukola ku CBS mu mwaka 1996 nga CBS yakagenda ku mpewo era nga yalagirawo obusobozi bwe mu kuweereza ku mpewo. Ebitone Katonda bye yawa Omulongo Kato Lubwaama omubadde ekyobutetenkanya, obuyiiya wamu n'ekyokusanyusa yabikozesa bulungi era nga byakyusa nnyo empeereza ya rediyo mu Uganda, anti ensi yaffe Uganda mu kiseera ekyo enkola yaliwo eya rediyo teyali mu nkola ya kasavu kanyama. Enkola eno yatandikira ku CBS n'omugenzi yasikiriza abaweereza bangi okutandika okukyusa empeereza yaabwe nga baagala okuweereza ng'Omulongo Kato Lubwaama bwe yali akola, nga bw'asanyusa bw'assaamu katemba era ng'ensonga egguka bulungi ng'erimu katemba n'okusanyusa kyokka ng'awuliriza agitegedde bulungi. Omugenzi Kato Lubwaama mu nkola ye y'obuyiiya, okusanyusa n'obutetenkanya yavaamu okutandikawo puroguramu ze yeetabangamu obutereevu omuli Kaliisoliiso, Mutakisa, Banyaga Twegande n'endala nnyingi, era nga n'ezimu ku zo zikyali ku mpewo era nga zikutte kyakumwanjo okukwata omugambo eri abawuliriza bwe. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi n'ebirungi byonna byamusobozesezza okukola. Tumusaaliddwa nnyo era tukungubagidde wamu n'abooluganda abakola b'emikwano. Nze ndi wano nga Kato, buli omu tumusaba atuule. Tweyanzege kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli omu gwe bawa okutuula oba otuula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.